Linda Blessing gwe tuli naye tuwayamu emboozi ya music tumanye ebintu bitambula bitya naye nga eyo nkujjeeyo tubuulire Linda yasomako. Linda yasoma nasomera Kimanya Primary School nengenda Masaka Secondary School nenvayo nengenda ku nursing. Nakolera nursing Kitovu naye nentuulira ku BAM Hospital era nenfulumanga nursing assistant. Ndi musawo omutendeke. Kati enrolled nurse yaliwa. Kati nze ndi nursing assistant mbawa certificate. Kati nekudako enrolled abawa diploma, nekudako registered nurse yewa degree. So ba enrolled bonna ba diploma then ba registered ba degree. Kati fe tuli ba certificates. So nembu doctor bwe kiri oba yo straight ku degree maybe ne masters. But doctors just ba specifying anti ono pediatrician ono gynecologist weba tonayenga babeda bali kugondiem. So boba toli mu music oba okuba mpiso oba mwete mujikuba. Ate nempiso naje umuzana. Kati ate ndi mu bulimi ndi mu bulunzi. Nima byonna kati nima kasolye sawa zino yali ku market. Abaze Limira watu tujje tukuwagire. Nina kaso ku magezi. Nina emmwanyi, nina n'ebitooke olusuku lw'ebitooke nnima ndi mulimi nno waddala. Itaka walijjawa. Ezo nga ndabanga ayogerera mu eka kubanga ebyo byonna byolima. Olaba nti omuntu abirimira on large scale yafuna mutoga nti nima katundu bwe kati n'obanga ofunamu. Era ekintu kyonna ky'oyagala you work towards it. Nakola nenfunayo wengula nenkolako byenkolako. Kulunda n'olunda nkoko ki? Nunda nkoko naye ze nkoko nzirundira waka. Si nnyingi nnyo. Si nnyingi nnyo. Wano ku magi. Nunda breeders njakuwayo mu ku Christmas. Festive season yeeyingiddewo by the way nekyo tukigirewo ddala eyingiddewo. Ndowooza kati oli fully booked. N'abaagala okubuuki nga tetutawaana. Banange ndi booked ku Boxing Day. Naye ennaku endala nkyaliwo. Osomye. To practice nzeeko obusawo. Nabo practicingako Ekitovu Hospital. Nenvaayo, yes. Nenvaayo nenkolerako ku Uganda Child Care. Nga nzijanjaba abaana. Nenvaayo nenkolerako ne ku pharmacy awo Munyendo bali bagita Afro Pharmacy. Awo nga ku Mayembe opposite. Then nemana mbivaamu. Kiki ekibikujjamu akasente katini? Akasente katono ngo ate okola nnyo ate awo nga nfunye ddiiru etambula okugenda ebweru neŋŋenda. So kati ebweru wali ogenze kukolayo ki? Nagenda kuba kyeyo. Okusula mu kiyumba. Ekiyumba saakisulamu. Nali nkola nga waitress. Nakolayo emyaka 2. Nga ndi waitress then nenvaayo. Kati we navaayo nenkomawo nentandika music n'emirimu gyange. By the way, gwe mbeera yakuyisa etya bwe watuuka eyo? Mbeera akyetera okubeera ey'abaana nga bakaaba Linda. Abantu bakaaba naye embeera y'ekyeyo naddala ekyawano mu Buwarabu si ya mulembe nnyo olw'ensonga ssente teziba nnyingi nnyo ate nga mukolera ku pressure nnyingi nnyo, pressure yo nnyingi. Ate embeera yaayo kwagamba abantu bafuna salary monthly. Olinga ali e Uganda tetubanga abali e Bulaaya nti at least akola afuna buli hour oba hour gyakoze obadde naye ng'embeera yo era kyovola nze nali focused nga mmanyi ngenda kukola 2 years nze nkite kubanga nali sisobola nnyo pressure eyo era nenkolayo emyaka 2 nenvaayo nentandika kuddayo nga nsuubula ng'ate bwe nkola ne music. Tewakuyisa bubi nnyo? Si nnyo tewampisa bubi saafunayo buzibu bwonna. Linda baani abamuzaala? Linda tatange yafa kati oyo kamuleke yafa dda ndoza yafa ndina 8 months saamulabako naye mama wange gyali bamuyita Mugisha Agnes. Mami nkutumiddeko era nkwagala nnyo. Abantu b'omukimanya bamumanyi nga Mama Kaliisa ye mama wange omulungi. Yes. So tell me about obulamu obw'omwana omuwala okula nga talabye ku kitaawe. Embeera yo teyali nnyangu kuba taata bwe yafa
kati awo nga maama alina okufuuka taata anoonye school fees n'ekyokulya nabiki ate jjajja azaala mami n'afuuka mami kati nze nakula nnyo ne jjajja embeera yo teyali nnyangu nga bwe mufuna ekyokulya ku emisana kyekiro muyinza obutafuna leero tebyali byangu embeera yali mbi ddala naye mu byonna twebaza Katonda tiyatuyisaamu twakula tekuli yalemala tekuli yafuna buzibu Katonda yatukuza era twebaza Katonda. So mukulidde we wakawa ewaffe awo mu Kimanya bbi mu Kimanya Masaka awo bayinza okuba si we bajja okunzi wano we wa maama maama wewaka maka ga mami geego naye okunzika nga bwomanyi nti kati Masaka yafuuka city ate mu Kimanya tuli mu city wakati kati bayinza obutanziika awo naye nga gyesigenda gyenkyaliwo sinnaba kutuuka kufa kati nindeko bipulaningira ebyokunziika. So Linda Blessing geega ddala nze Kagoire Lydia Linda gegali mu passport. Mweddira fe abambejja tweddira naye mbadde nkimanyi nti oli mumbejja. Nze ndi mumbejja seddira naye bwe mbizza mu byawano ndoza mba neddira nte lwakuba bwe nkyogera buli mu nga kalemmwe buli omu yeddira nte naye nga neddira nte neddira nte mama wange yeddira nkima. Seza taata ye wanti taata yali wanti. So basically endongo weeri abantu bakuwagidde. Do you think bakuwagidde ekimala? Bannamasaka bo babikoze naye ab'e Kampala tebanantegeera bulungi naye kyemmanyi nabo banantegeera bajja kumpagira. Bannayuganda si babi ate kasoba ngo bawe ekintu ekirungi beetegeerera bajja kumpagira nabo kanyongeremu amaanyi. Olina instrument yonna eya music gy'osobola okuzannya? Sinnaba naye mabegako awo nali njiga gita naye Aziza Zioni oyo nanga yalirira nga yeefudde nnyo bize naye nga sinnaba gimastaringa nnyo. Ankusabira akuwa obudde onoofuna mulala. Nja kiwa obudde ndabe ebyokukola. Eddoboozi lyo ddungi nnyo singa obaako ekivuga ky'oli kubirako ne liyimba live. Thank you. Naye live mukuba live muyimba. Just as a solo nemanya nti ninawo ka birthday party kange mbukinze Linda agenda kujja nyimbire something of that kind. Nemuna ebintu bitwala eno milimo eno bazadde ng'omuzadde olina eyo zo responsibilities z'omuzadde ez'okukola eza music kati olumu nebikugejjako naye nga nja kiwa obudde kuba yo gitanjagala nagigula n'ogigula njirina. So Linda waka muli bameka? Ewaka tuli 7. 2 boys 5 girls. Yeffe banyi nze second last born. Yanzirako ye muto. Nga gwe mugalanda? Bali yanzirako. So Linda balinga bamumanyi nga muwala atya awaka awo Linda omuto? Linda yali very stubborn ng'ayagala nnyo okuzannya ate nga Linda ayenjeera era ne bakulu bange bamanyi okunkuba olwali nga nnyenjeera. Kuno n'otambula paka kuli ewali okuzannya gye ŋŋenda oba nvudde ku Kimanya ne ŋŋenda mu kidda nga tugenda kuzannya nga ŋŋenda. Emirimu tokoze otambudde. Imagine omwana omuwala. Emirimu bana nali jazz gaalo nnyo nga nsanga buli kimu jjajja yakinkoledde n'akubamu awo obubooko oga busatu. Naye nga naye ate at the end Katonda yannyamba ate nanjigiriza okukola emirimu. Era emirimu ngimanyi lwakuba siri nnyo active wakola nnyo sijja kwewaayiriza. So mu mboozi yo ogamba oli mukyala muzadde. Kino kitegeeza oli mufumbo? Nedda. Okinnyonnyola otya ekyokuba nti oli muzadde naye nga toli mufumbo? Era nkinnyonnyola nti nazaalayo omwana naye siri mufumbo. Waddukayo? Nedda, sibeerangayo.
So first cut just science yabeerawo awo ne tufuna omwana mulenzi ye Fadin musiraamu lwaki musiraamu taata naye omwana wange si musiraamu erinnya nga liringa salirawo nagana ndi musiraamu oba ndi mulokole lwaki yesalirawo kubanga era wano naddala kale wano ewaffe mu Buganda omwana atwala ddiini ya kitaawe naye lwaki agitwala omwana naye aba alina right erinnya wadde teriri nnyo familia naye linsoundingiddemu ng'eri ekisiraamu daddi we musiraamu So how old is he? He's two and a half now. Agenda kukola 3 next year. So 24 naawe watajja kuba asoma. Next year alina okusoma 23. 3 years. Mwana we nange natandikira ku esatu nursery. 3 years. So as a mother, obulamu obwo obusanze otya? Cause now you're a single mother. Anyway, obulamu bw'okubeera maama bunyuma. Naddala nga gwe wakola decision nti kambeere maama binyuma. Seeing your child grow, n'olaba nga mwana atandise okutuula, atandise okwavula, ayimiridde adduse, it is so interesting. Ate ekyokubeera nti nno taata taliiwo. Simanyi bwe nkinyonyola kubanga ffe taata taliiwo physically, naye waali mu bulamu bwaffe that he supports, naye kyenyiza okugamba maama nti bwe kituukanga ng'oyagala kubeera maama, beera maama gwe wennyini nga totunuulidde nti ate nze nzaalira gundi. No, you have to take that decision nga weesazeewo nti kanfuuke maama kubanga si byangu. Ne bw'aba nga taata waali olumu waliwo ebikaluba ne taata ne bimukalubira kuba naye abamu ntonga ggwe. So bw'okola decision y'okubeera maama nga gw'ogisazeewo binyuma ate Katonda naye n'aprovidinga. Yeah. Chosen Becky omwogeddeko y'omundooza ku bayimbi bw'ogambye nti bayimba bulungi ate nga wandyagadde maybe okukolako nabo. Yazaala. Yayogera bingi naye kenjagala okunootingamu owava ekibuuzo kyange keekano. Nzijukira mu bigambo bye yagaa nti abayimbi abasinga wano baga nti bw'ozaala oba okuze oba ovudde mu kubeera omwana omuwala like oba okaddiye mbw'olina ne bafanzi abakwesalako olw'okuba okoze eki ozadde. Do you think omuyimbi yenna omukyala naddala mu myaka gyammwe nga teginnagenderera nnyo okugeza nga bamaama Irene Namatovu kale abayimbi abakuzeemuko mu myaka kaŋŋambe abayimbi aba generation yammwe eno omuntu yandibadde azaalako anti kyekiri kyegambye nti wandibadde ozaala when you feel like you want to. Kubanga eyo decision olina gitekinga ggwe. Faani omuntu ng'akwagala oba ozadde oba tozadde oba ofumbiddwa oba tofumbiddwa ajja kuba akwagala. Mmere ki ekuwoomera? Muceere. Ndi muli wa muceere n'enkoko then n'akawunga n'ebijanjaalo. Ye mmere yange esinga. Colours ki ezisinga okukolera? Black. I love black. Yes, I love black. Why? I am African, ndi black. So I love what I am. Tulina ssuubi lyonna yakwata ku mukizigo. God forbid. Abakikwatamu tebakifunyeemu. Bannaye buli omu aba n'ensonga ze naye nze sirina ssuubi eryo, sirina na pulaani yakyo. Ki ekifuula Linda Blessing omuyimbi ow'enjawulo ku balala? Kuba bangi nnyo abayimba style gy'oyimba, bangi nnyo abayina eddoboozi eddungi eryenkana eri oba oluusi kalina okukusingako. Ki ekikufudde ow'enjawulo? Kinfudde ow'enjawulo nti nsigadde ndi nze. I don't pretend to be someone. Sinyoolanyola ddoboozi lyange difuula nti kali sounding ng'erya Irene Namubiri kubanga mwagala nnyo oba kan sounding nga Chosen Becky kuba mwagala. I remain me. So I think buli muntu yenna ali wanjawulo in their way. Buli omu Katonda yamu making in a special way. Kyoli kyekyo tewali mulala akiri. So I remained myself. So I am me. Irene yakunspiring? No one inspired me to sing, by the way. Kuva dda nga njagala nnyo okuyimba.
nga sinfaayo nakwani oba ninze nga njagala kuyimba. Nze nali ku basari mu Kimanya primary school lwa kuyimba n'amazina amaganda okuva ndoza P4 mpaka P7 nga nsomera bwereere. Lwaki totukubirayo oluyimba olw'engoma eŋŋanda ne tulaba ku kiwato? Njaddukuba by the way. Njaddukuba kwanze ndi muzenyi w'amazina maganda, ndi muyimbi, njaganye MDD. Akuba sina nnyo ndoza kitone kya drama. Sina nnyo eyo. I'm shy. Kigezaako. Ntya abantu sisobola ku actinga. Ayinza okutya abantu kale kibeerawo of course you must act on stage. Nti ne bwe guba muzannyo mutuuka noga nti guli ku stage. Naye at least ogezaako kino ekya kamera. Nakigezaako ndabe naye mpulira tekindiimu. Sikiwuliramu ekya acting. So tufundikire management toyina. Wekwasaganyiza gwe muyimbi, gwe manager, gwe promoter, gwe buli kimu. Nze byonna naye ninako abantu abanyambako ng'abantu. Omukulu DJ Muteesa Pro anyambye nnyo kuva we natandika okuyimba. Abantu ne babitambuza. Nga byayitingana mu Masaka wano n'okwetooloola. Mumwekwasaganya. Ankwasaganyizaako music. Anyambyeko bambira Muteesa Pro njaga okwebaza. I salute you. Thank you so much. Ya muntu angayidinga naga wano kola boti kino tokikola kola kiri n'oluyimba terujja kukola, you know those things. Ne womba mwekwasaganya kitabu kyeri awo. Kibalume. Tewali baheerazi nze baheeringako ki nze linda waabwe. Tewali baheerazi. No is my friend. Ate nyambako just musically. So bakufollowing batya on social media? Bane banfollowing buli social media yonna nkozesa Linda Blessing Music. Subscribe to my YouTube channel, follow me on Facebook, Instagram, TikTok. Doza Twitter je siri active. Naye jeri naye sitera nnyo gikozesa naye nga buli wamu Linda Blessing Music nsaba mumpagire mumpe emirimu bannange. So you can inbox me oba n'okubira Muteesa Pro 0752 823630. Osobola okubirako Muteesa byonna nkwasaganya. Ate ekyomusajja tajja kimala. Ekyomusajja kitya? Onoonya tuli mufumbo Linda. Mu bukyala mu Buganda abakyala tebanoonya. Babanoonya bunoonya. Kati nze sinoonya kuba ndi mukyala ate ndi mukyala mu Buganda. Tulaba ku TV nga banoonya baba bati. Balaka si ba mu Buganda abo. Ffe tukyali ku nnono. Era weebali abali awo wewati. Tewali bali awo bwe bati. Abakimala. Nedda sebo. Tewali bakimala. Ninze abali serious nondeko. Tweyanziza okujjako ng'oyina akatale ke kakoyagala okutugamba, but otherwise nsuubira ebisinga obungi at least tuwayizaamu. Yeah, just njaga kwebaza abawagizi bange mwenna abanjagala mikwano gyange, abawagizi bange bonna mu Uganda, Masaka, mu UAE mwenna ne Bulaaya yonna. Mwebale nnyo, mwebalire ddala kunsupportinga. Njaga kutumirako family yange, mama wange ne baganda bange nti mbagala nnyo. Mikwano gyange mwenna mpozi okwongera obbasaba okumpa emirimu, okusubscribinga ku YouTube channel yange and to follow me. Thank you so much. Mugene maaso n'okumpagira. Love you. Kayimba akapya Rain, video coming soon. Coming soon. Kabogere mama kogwe kabangeye dikogola wa mami kubanga tatundibwa ndabye bitonde nkumwe birungi naye teri kisinga gwe mama obulungi lavu yote fekingibwa wabachi yatagwerera Debwe nkunyize binene bitama myompita domibita abalalo banyiza ko katono nalege nsicha
kale tufundikirirawo bakayita mami Linda Blessing music we kwali ku media zizona ez'enjawulo ku YouTube kwali ne ku Google osobola ogenda no searching Linda Blessings ennyimba zonna zijja kuyiika gweweeroboze luwalu bw'obanga oyagala kamami nga nze it's okay download it buli woyagala okawulira mukwano obeere nga okawulira okafiiringe kakuyingire kakutuuka eri ate bambi mumuwe emirimu enamba agibasomedde osobola contactinga DJ Muteesa Pro Linda Blessing ojja kubanga omufuna bulungi nnyo nnyini ddala kale kkiriza nkusiibulire wano nkwebaze okuba omulabi omulungi wa Fik Media. Subscribe, like, comment, share ate akadaako nga bwe nagambye nti kanyige obeere nga ofuna programs zino instantly nga zaka premierly nga takumira mpeera kunkumire sula bulungi siba bulungi okusinzira mu nsi wotulabidde internet weekoma naffe wetukoma weetali naffe tetuliiwo. Ssaabasajja Kabaka akola atya awangaale.